President Museveni awadde aba boda boda ebiliyoni 10 mwe miliyoni 2 zino ziri sako 1,200 buli saka agitaddemu miliyoni 10 aba boda boda okwetoloola ekibuga Kampala. My brother akyalowooza nti kadingo oyinza okufuna ne 1% mu kalulu akajja nsaba weekaabireko. Bana aba boda boda be babadde bagoberera kadingo buli wadda ababadde batalina byakola ababadde bawambibwako pichipichi zaabwe abeewola pichipichi nga tebalina ze bazaayo. President Museveni abadduukiridde saka zitaddemu biliyoni 10 mwe miliyoni 2. Lwaki tetukubirako ghetto structure mu ngalo? State House controller mu ngalo. Meja kuteesa mu ngalo. Afande Damulira mu ngalo. Lwaki tetukubirako abenaali mu ngalo? Kubanga abafunye sente zino baana baffe, ba boda boda baganda baffe, bakolera wano mu kibuga kyaffe n'emiriraano. Ghetto structure juu. Buli lwenda mu Uganda adduukiriddwa. Mpulira ng'omutima gwange guteredde. Kubanga aba boda boda bano bwe mutabadduukirira beenyigira mu kwokya ekibuga. Aba boda boda bano be batubba. Be batukuba obukumbi, be batunyagulula. Olwaleero wa boda boda abadde agenda okutwalirwako piti gye yeewola bw'aba afunye sente mu sako ng'agenda kugisasula. Lwaki seebaza amukonekitize ku President Museveni? President Museveni akalulu akajja kako tetwagala na kulaba yeesimba okubanga teri wadde ayinza okukugeraageranyizibwako ku bapulezidenti bonna mu ggwanga lino. President Museveni twagala ajje bwa nabunigina kubanga akalulu kano akoledde abantu okuyita mu ghetto structure. Era abakulu abakulira ghetto structure mbadde mbasaba tufune engeri gye tubasiimamu mu ngeri ey'enjawulo kuba mukyusiza obulamu bw'abantu. Simanyi bwe nnyinza kwebaza Damulira nze simanyi. Tomanyi kyonkoledde bako bange ba boda boda. Olwaleero balina biliyoni 10 mwe miliyoni 2. Sako zifunye 10. Gwakyali mu nuupu. Omukyala State House controller nkwebaze ntya meja kuteesa Damulira nkwebaze ntya ku kino kye mukoledde abaana ba Buganda. How do I dare thank you people? Banange President Museveni abikoze. Boda boda zonna zempitako buli stage ya boda boda bangamba nti muzeeyi juu ghetto structure juu. Kati oba baali bayekera ghetto structure baliriddawa. Mukyaliyo mu ONBC. Omuntu gwe balabirira abamusiiwe. Natunulira ekisajja kijjulyo kiri okufango kirina ekiwalaata. Omuntu yandibadde ne family nga wazaala dda abaana oliwo. Kyona sebo ne kinda bano kiyayana ng'ejjabe Yesu. Sebo mule. Ani kubagamba Julia. Sente za YouTube zijja kubakwasa mu kabina k'enkula. Shalom. Bwe bakwata ntambi mwankubira amasimu nga munoonya akakadde kamu akamubeiringa out ne kababula. Omanyi lwaki saaba wa sente? Kibayigiriza ensi nti mutankuule entalo ku bantu be musobola. Omwana oyo eky'okumukwata ne bamutwala ku fangoni n'avaayo nga bwe yagenze. Kyandibadde kibayigiriza bantu kibe munoonyaako entalo era wawe bajja okubatuusa. Shalom, shalom, shalom. Bwe muba temulina byakulya nga kye kibatankuuza entalo ku bantu abatalina kye bafiirwa. Neewaddeyo kubatwala ku kyeyo mukole. Ku bwereere. Mujje mbafunire okuva ku passport mbatwale kuba tujja kubafiirwa. Oyali eni skini abavubuka bakuŋŋaanyiza otwebaze bwebaza Katonda nti asobola n'okubazzaako eri abantu. Abo abaana baavaako dda babeerako ebiragalalagala ku mitwe. Abantu be mutankuula tebalina kye bafiirwa. Abantu be mutankuula tebalina budde bwa kooti nga Jeff Kiwa. Abantu be mutankuula bajja kubakuba tujja kubafiirwa. Omwana ajja kukuba enkya bamutwale Luzira. Nga gwogenza ovuddewo. Oluusi nga tategeereddwa naye nga gwe bakumaze. Lwaki mutankuula entalo? Lwaki museetinga abantu ku ntalo? Gw'olina garanti y'obulamu bw'oyo omwana ku ntalo ze mutankuula ku bantu. Olw'okuba olinoonya sente za YouTube. Bajja kulesa mukazi wo n'omwana Shalom. Lebera mpola emimwa ku bantu. Wano bakwata ntambi ne mutagalira ku buli omu yenna munoonya miliyoni egi. Nze ndowooza ko olwo mwandiyize ensi bwefaanana na wewe mulina okukoma ku bantu. Olwaleero muli ku Alien Skin. Alien Skin yabakola ki? Bw'aba tamanyi kuyimba era nga ne byali byonna si byalina okubeera mwe lwaki temubibeera? Lwaki temubibeera? Muve ku baana ba ghetto. Alien Skin twandimwebaziza n'okukuŋŋaanya abavubuka abo abamubeera okumpi okubazza eri abantu kuba abo abaana babi.
gwerebere ebimujja kuleka omwana ku nsi bwenjo gwe mbagamba nze mbabuulira wano Jeff Kiwa yabatagaza kutuuka kukuba mavi naye nga munoonya ssente za disensi. Shalom lebereza mpole gye emimwe gikulinga cause oyina ebintu byokola ebyekisirusiru wano ndabawo nga gwategeera kuba oyo ntambi abeerako omwenge obudde bwonna naye okuta omwana w'abendi bwe bamukutte ne bamutwala ku fango ne mwakolawo ky'okumunonola temwakubira buli omu yenna amasimu ne polisi teyatuukawo neremu okumuggyawo. Katubabuulirire nga mukyaliwo kubanga wano bwe babakwata mututawaanya. Shalom mwesonyiwa abaana ba fango. Shalom bajja kubakuba ate ensi ejja kuseka. Bwe bibe bibaddewo byonna tebibayigiriza nti abantu baakoowa abantu ababamanyiira mumanyiire abantu bwe mwenkana muve ku bantu. Wamma ayagala okugenda ebweru oli mwana wa bulenzi oba wa buwala tomanyi luzungu tosobola kweyogerako wadde okuwandiika ndeesa akapya kaakano ngenda kukolera direct submission omukisa gwaze offer letter yejje nkusomeremu osayininge bukkiriziganya n'omusaala ne terms and condition ez'omulimu e Dubai. Twetaaga baweya house erepaz salary milioni 1.3 ne bakkirina Dubai salary milioni 1.2 aba aba direct submission nga tosobola wadde okwogera akazungu konna ng'oli mwana wa bwaloba wa bulenzi okuva ku myaka 21 paka emyaka 4 bagenda kuba bakusuza bakuliisa ate era nga bakujjanjaba ne ka vacation buli mwaka tokeerabira. Contract zino ziba za myaka 2 n'onyaaka akasente ke wango oteekamu nga visa ekuli mu ngalo ku noti 7 nkaaga 21 oba noti 7 nze kati ompite ku mikolo n'abavubuka abatasenya mannyo kuga ompite ku mukolo n'abavubuka abawunya enkwawa nze junior nze ondabawa nkyala wani nze bondabanga ku mukolo tegeera waliwo omulamwa nze mikolo gyembeerako gy'abagagga kati ngende ku mikolo gy'abaavu nfune ki dogona ttalo abaavu mweroga oveeyo ogenda okulira okutukukuluma tokyayima lwa mukolo so sikyatambula mbeera mwange bwe nsanga omugagga Amini nga nfukamira nga mpaayo ku ssente munoonye abagagga ate abagagga mbawe ebitiibwa omugagga muwe respect nze ku bagagga sivaawo junior byenfunye mu nsi eno lwa kintu ekyo bwetowaze na bukkakkamu be humble leka ensi etegeera ekirala ng'oli kirala be humble obwetowaze tebugula ssente naye buyamba bingi kati gwe kola keera ku makya owunye amatako otule ku boda let us pray for you obugagga sikola nnyo obugagga bwetowaze sente ziri mu bantu the way you treat people it shows whether the way you treat people obugagga sikeera ku bakyambu ogenze kola naye abantu bosanga mu makubo n'obayitako nga tobabuuzizza ojja kwesanga nga ate beobadde weetaaga ekyo abantu mukyerabira the people you despise you will find out they are the people you need nekyo abantu mukyerabira kisa kya Mukama alaba President Museveni gwe tosobola ensi bweri kisa kya Mukama alaba President Museveni every week gwe wasoma nnyo oyina diguli oyogera enzungu you can't meet the president kati kisa kya Mukama muguleko omukwano mutandika okwegula ku bantu ensi yakwegula munnange abantu olina beegulako abantu beesibeeko wanika omukono bakulabe naye odda ensi nagimala nze abantu bantama obadde oyina ki bwe bwavu bwe mulimu toyina mikwano sente ziri mu bantu neeyisayo mu bantu kikulu empisa kikulu nnyo mugagga w'omuntu gy'okoma okunvuma gye nkoma ofuna kye tuyita sympathy omuntu buli w'omuvuma omuwa sympathy bw'obanga oyagala omuntu wagwe tomulwanisanga mulekere Katonda we people you do not have power over anybody ekyo abantu kyabalema okukkiriza
yutoyina maanyi ku muntu n'ogwo buli omu alina omukisa gwe omukisa gwa Junior si gwe gugwo naye n'olaba omuntu ateekamu amaanyi akuvume akwonoone mukwano obalabudde. There are people who are blessed in this world. Waliwo abantu nga they are blessed nga bw'omulwanisa ate gwafuna ebizibu nga Katonda yabawa favor nga gyokoma omuko ogula babbuloga bamuvume gyokoma okumwogerako obubi gye bakoma omwagala. There are people like that. Oliawo ku mulimu olwanisa mukozi munno owa boss olugambo mbu bamugobe oyo omukozi gwoyagala bagobe asobola okugenda mu kampuni endala n'afuuka CEO. Nze nalimbira byeko omukozi oyo gwoyagala bagobe can leave that company n'agenda mu ndala ate n'afuuka CEO. I've seen these things happening. Kadi obadde otunaantuna emiliyoni 15 kwata muze waavubye odduuke Bobi Wine naye Bobi Wine abantu ke balitegeera nti oli mufere emboko ze bali kuba n'oyo lubongo yoyo Bobi Wine ne lubongo y'abantu ke bali bategeera nti musiba kiwani nti numpu ebadde kiwani bali bakuba emiggo baanamu okuve ekamocha muri dukiramu helikopita baanamu gwe Bobi Wine ne lubongo yamwe abantu ke balitegeera nti muzanya bya kifere emboka eriba ekamochawo muri dukiramu helikopita mu Bobi Wine ne lubongo ya abantu ke balitegeera ekiwani kyamwe chemu badde musibe gwanga bali bakube emiggo bana Bobi Wine olidukira mu helicopter ngese kutegedde nti oli munonyi wa sente ne mudimba abantu mwaka ku mwaka mujja ko musebe kumbe muli eno mufuna sente temwambala gome sekiro bisiba mu state house byabadde gome sekiro byesize lipstick mwetemula aba president 7 mwe Bobi Wine bano ne mujira mu gome sinenkondo you boys egwanga limukeriri keriri tegera nti Bobi Wine obadde ngo basiba kiwani olidukira mu helicopter mwana gwe